Balamusiza nnyo bassebo ne bannyabo abandaba wano ku Dream TV musibye mutya bassebo ne bannyabo erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe nga tugenda mu maaso nate n'enjiri yaffe ey'amazima ekubuulirwa omusumba Lucy Mubiru okuva Glorious Church of Christ esumbibwa Bishop Isaac Kituuka ne Mama Prostituka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kale katusabe kitange nkwebaza olunaku lwaleero nkwebaza omwoyo omutukuvu ssebo kubanga oli wamu taata naffe mu kifo kino taata nzikakkana wansi wo omwoyo omutukuvu twala ekitiibwa twala obuyinza enjiri ng'ebuulirwa taata ekigambo kyo leka Mukama kikwate ku mitima gy'abantu leka kibasumulule ate bakitegeere mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Haleluya. Mukwano gwange tolekangayo kubeerako mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Tugenda kwogera olwaliro mu linnya erya Mukama waffe Yesu olwaliro mulokole ng'olina Katonda okimanyi nti ffe oli wa bbeeyi mulokole ate oli wa njawulo kubanga olina Katonda ali mu ggwe. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo Katonda ali mu ggwe, waliwo Katonda ow'amaanyi. Oli wa muwendo naye lwakuba tokimanyi oli wa muwendo ate oli wa njawulo mu linnya erya Yesu. Katonda yakweyawulira ng'oli wa muwendo okuva olwaliro kitegeere ti Katonda gw'okaabirira takuli wala oli wamu naye ali mu ggwe. Ekyo sigenda kulekayo kyogera mu linnya erya Mukama waffe Yesu paka lw'olikibikkulirwa noga nti ontegedde amazima Yesu tuli wamu naye. Buli ky'osaba kyonna, buli ky'oyogera kyonna, buli ky'olowoozaako Katonda ali mu ggwe. Haleluya. Njagala tusomeeko mu kitabo ky'Abakoliso ekisooka. Haleluya. Mukwano gwange buli kyoyayanira Katonda akimanyi, Katonda ali wamu naawe. Oli wa njawulo nnyo era bw'abanga ali mu ggwe tayintaganya na kintu kyonna kukoonako. Waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Zakariya essula 2 agamba nti oli mmunye ya Mukama. Omanyi okubeera omunye ya Mukama kati ng'eriiso lyange bwe lindiko n'akakoonako bwe kati mba saagala kakooneko naawe oli munye ya Mukama. Oli mu ye naye ali mu ggwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Njagala tusomeko mu kitabo ky'Abakoliso. Bakoliso essula ya 3 n'onyirira 16 agambye temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo wa Katonda abeera mu mmwe. Olowooza akibuuza ani? Akibuuza ggwe andaba. Haleluya. Tetumanyi tuli yeekaalu ya Katonda. Omanyi kye weetisse ggwe mulokole ggwe? Omanyi ky'olina nti ky'amaanyi? Ffe bwe twamala okulokoka twebaza Mukama tulina ekyenjawulo, tulina kye twabikkulirwa kye tutazanyisa. Mukama ffe yeebazibwe. Tulina kye tutazanyisa kubanga twategeera ti ffe tuli yeekaalu ya Katonda. Omwoyo oli omutukuvu gwe yatuwa atuula mu ffe atubeeza abalamu. Mukama ffe yeebazibwe. Kati ffe twamubikkulirwa engeri gye tulina omukwata musobole okugasibwa. Tusobole okubeera abalamu. Tuleme okukaaba nga bali abalala bwe bakaaba. Omanyi omuntu okuwa ekintu nga kya muwendo ate gwe n'okizanyisa. Ffe tulina zaabu. Tulina Katonda mulamba. Tuli bakatonda balamba. Tuli baana ba Katonda. Tuli batukuvu ba Katonda. Twaweebwa ekyomuwendo. Twaweebwa ekyebbeeyi ekitubeeza abalamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ate n'obeera mulamu ate waddala. Haleluya. Ate tetumanyi nga tuli yeekaalu za Katonda. Olw'e17 n'agamba olw'e17 kaddemu ali 16 agambye temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo wa Katonda atuula mu mmwe. Okawulidde nti otegedde nti omwoyo wa Katonda atuula mu ggwe? Atuula mu ggwe. Oyo akubeeza omulamu. Oyo akuba omuke nossa. Tulina Katonda omunene atudde mu ffe. Twatemebwa ku ye. Omanyi kyogere ntya mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Olw'e17 n'alukakaatiriza bulungi n'aga nti omuntu yenna bw'azikiriza yeekaalu ya Katonda ali muzikiriza oyo kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye mmwe. Munnange aga nti bw'ogizikiriza era oba omaze okuzikirira naawe yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye ggwe. Kati mukwano gwe kati kitegeera olwaliro bwe tubeera yeekaalu ya Katonda nga ntukuvu gwe olina okugibeeza entukuvu. Haleluya. Gwe olina okusalawo mulokole kusalawo n'ogamba nakkirizibwa omwoyo omutukuvu eri eyampeebwa abeere mu nze nkole ky'ayagala n'otayingizaamu kirala. Tuli omuntu naye omuntu osobola okubeeramu n'emyoyo ebiri.
nokkiriza oli gwe basuula ku nsi agende bw'atyo gwe n'omukkiriza n'abeera mu ggwe oli wa ddembe lyo. Naye ate mukwano gwange ye nga Katonda takyetaaga, ayagala gwe yakuwa oyo abeere nga akola okwagala kwe, yaba abeera mu ggwe, yaba afugira mu ggwe, mbeere nga mufugira wamu ate nga mugenda kuwangulira wamu mu byonna. Oyo yatubeeza abalamu. Kamaffe yeebazibwe. Akete mukimanyi nawe yalokoka enkya ate ne weteekako zizonto ate noyagala okuyingizaamu omubi, noyagala okuyingizaamu omussi mu ggwe, noyagala okuyingizaamu omubbi mu ggwe. Oyo mukyawe. Ffe tuli mmunye ya Mukama, tuli batukuvu ba Katonda mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Gwe twaweebwa mutukuvu, tulina okumukwata obulungi asobole okunywezebwa mu ffe, tusobole okulya ebibala. Haleluya. Tusobole okuwangula ensi. Ate bwe tumala ogiwangula tuwangulire wamu naye mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Olina ekyebbeeyi mulokole gwe kati wakitegeera wakibikkulirwa. Bali abatanakibikkulirwa be bakola kibaagala. Yeekaalu ya Katonda n'agitwala gy'ayagala naye nga tamanyi nti alina ekyebbeeyi. Haleluya. Ekimubeeza omulamu, ekimuyitisa omuntu. Tuli bantu ku lw'omuntu oyo, tuli balamu ku lw'omwoyo eyatuweebwa. Ntera nnyo kyogera bulijjo ti omuntu atalina mwoyo oyo taba mulamu. Obulamu bwa mirundi ebiri. Oyinza obutaba na bulamu obwa ddala, ate oyinza okuba n'obulamu naye nga tolina bulamu bwa Katonda. Gy'okaabira kino nze sikikaabira, bw'olaba kino nze ndaba kino, olaba kufa nze ndaba bulamu, olaba bwavu nze ndaba bugagga. Okiraba waliwo emirundi ebiri. Gwe kyoyagala obeere nokkiriza omwoyo ono gyatuweebwa asobole okubeeza ekyo kyoyagala obeere. Naye ate bw'oba osazeewo okuleka omubi n'abeera mu ggwe, nze gambi kyonookaaba nze sijja kikaaba. Haleluya. Okitegeera mukwano gwange, awo yatubeeza omulamu. Omuntu yenna bwe yerowooza okuba omugezi, katusome Olw'okumi-n'omunaana. N'aga nti omuntu yenna teyerimbanga, omuntu yenna teyerimbanga, omuntu yenna bwe yerowoozanga okuba omugezi mummwe ku mirembe gino afuuke ng'omusiru alyoka afuuka ow'amagezi. Haleluya. Ku mirembe gino gye tulimu teweeroozanga nti osobola okubeera omugezi nga tokkiriza kutambula nga kwagala Kristo kwali twagala tutambulemu. Era bigenda kulema. Era bangi nnyo bibaleme. Gwe oyagala ofuuka Katonda okumukola nga bw'ayagala, so se gwe ye yalina okukola ng'okwagala kwe bwe kuli mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Njagala tusomeko mu kitabo ekirala, tusomeko mu kitabo ekirala kiri mu Bakoliso ekyokubiri ssuula ya 16. Tusome tulabe Bakoliso ekyokubiri 16. Mukwano gwange tambula ng'okwagala kwa Katonda bwe kuli, kubanga tuli yeekaalu za Katonda. Katonda atuula mu ffe, Katonda afugira mu ffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Osobole okulaba nga obeera nga mukwatagana ne Kristo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Tuli mu Bakoliso ekyokubiri essuula ey'omukaaga olunyi lwa 16. Katusome tulabe 16. Agambye nti era yeekaalu ya Katonda yeegatta etya n'ebifaananyi ate. Kimuluma nnyo. Yatuwa omwoyo omutukuvu abeere mu ffe, akolere mu ffe, ate ogattamu otya? Ogattamu otya ate n'ebifaananyi? Ogattamu otya ate balubaale? Ebyo ate biyingirawo bitya mulokole? Ogattamu otya ekibi? Teka omwoyo wa Katonda akolere mu ggwe obeere mulamu, obeere wa ddembe. Kyovula nti abantu ensi ebatawaanya. Ye yakuwa akubeeza omulamu, gwe n'ogattamu kino n'ogattamu kiri, n'okola kino n'okola kiri. Ye nga Katonda bwe yali akutonda, yakutonda n'akuwa byonna. N'akuwa omwoyo w'oyo akubeeza omulamu, n'akuwa omwoyo w'oyo akuluŋŋamye. Naye n'otakikkiriza, ng'oluŋŋamizibwa ku lw'amagezi go gokka. Kati awo mukwano gwange kizibu nnyo okukyakalira okweyagalira mu nsi. Ensi nnungi ng'otambulidde mu Kristo era enyuma. Haleluya. Bw'agamba tukooye ensi biveeko. Haleluya. N'agamba nti tubadde ku lwa 16.
katundu katugende katundu B n'atugamba nti kubanga ffe tuli yeekaalu ya Katonda omulamu era nga Katonda yayogera nti naabeeranga mu bo n'entambulira mu bo nange naabeeranga Katonda waabwe nabo banaabeeranga bantu bange. Okiwulira ye yamala okumalirira ti anaabeeranga mu ffe naffe ne tubeera mu ye, n'abeera Katonda waffe naffe ne tubeera abantu be. Gwera ogamba era Katonda taliyo, era Katonda tanjagala, era Katonda tammanyi. Katonda yeeyama nti ajja kubeera mu ggwe. Bw'abeera mu ggwe temubeeramu ndwadde, bw'abeera mu ggwe temubeeramu bino bipuleesa, simanya sukaali, simanya alusa, simanya kino kyannumi. Bw'abeera mu ggwe tologebwa, bw'abeera mu ggwe obeera mulamu. Ye yakisalawo naye gwe bw'otuuka eno ku nsi gwe n'okola ebibyo, n'okola ebibyo. Ab'emikwano, ate ffe abakkiriza Kristo twafuna ekyenjawulo, ffe abakkiriza Kristo twafuna ekyamaanyi, ffe abakkiriza Kristo tulina ekyobugagga kubanga Katonda tuli mu ye. Obulamu bwe eriiso lye lyonna liri ku ggwe, eriraba ggwe. Kati gwe weeyonoonesa wekka ne wejjako ekitiibwa kya Katonda n'oyambala ekitiibwa ky'ensi. Tannatandika okuyigganya ne weetamwa n'obulokole ne butakunyumira, naye ng'obulokole bunyuma nnyo ng'otambulidde mu kwagala kwa Katonda, ng'obikkuliddwa Kristo. Abalungi tubikkulire Kristo. Bw'oyinza okuba ng'obadde awo ng'omanyi nti oli mulokole naye nga tomanyi nti olina Katonda gwe weetisse mu ggwe. Nga tokimanyi gwe naawe okyagendera ku b'ensi, oba Katonda gy'ali oba Katonda taliyo, ng'okyali ku bintu bwe bityo. Katonda gy'ali, Katonda ali mu ggwe, agambye nti anaabeeranga mu ggwe, naawe n'obeera mu ye. Bikkulirwa nti buli kigambo kye tusomye ekyawandiikibwa mu Bayibuli muno, buli kigambo kitonzi ate kiramu eri obulamu bwaffe. Nga Bebulaniya bw'agamba nti ekigambo kya Katonda kibeera kiramu ate kikozi, kikolera ddala eri oyo akkiriza. Era wemanyi kuva n'olwe nti oli wa bbeeyi. Eno yeekaalu ya Katonda teyeetikka irizi, eno yeekaalu ya Katonda teyeetikka misaalaba, eno yeekaalu ya Katonda tesalibwako misale, eno yeekaalu ya Katonda teyingira mu ssabo, eno yeekaalu ya Katonda ya muzizo. Erina kuwembejja Mwoyo Mutukuvu, oyo yakuweebwa yekka, oyo atuula mu ggwe ate yaba afugira mu ggwe. Haleluya. Kuwuliriza, n'owuliriza agamba ki? Tuwulize bassebo ne bannyabo kye twafuna kya muwindo. Bw'aba agambye kola kino kikole, sitagala kino takyagala. Omwoyo Mutukuvu ye wa bujja, teyeetaaga kibi n'omulundi n'ogumu. Tagattirizibwako yirizi, tagattirizibwako talasiimu, tagattirizibwako kigambo kya Katonda ekyesulise. Kigambo kya Katonda ekiramu kye kikolera mu ye. Haleluya. Ab'emikwano, tutegeere Kristo, tutegeere nti tulina ekyebbeeyi. Oli wa bbeeyi mulokole gw'ategedde Kristo. Agambye anaatambuliranga mu bo era anaabeeranga Katonda waffe, naffe tunaabeeranga bantu be. Okiraba, tunaabeeranga bantu be. N'agamba nti kale muve wakati waabo mweyawule, bw'ayogera Mukama. Muve wakati waabo. Abantu mwekiririza, ne wekkiririza n'omuntu n'omwesibako temukwatagana. Agaye muve wakati waabo. Waliwo abantu bojja okulokola ate si ffe tulokola. Manyi waliwo abantu ne wesiba ku muntu n'ogamba era nze Mukama yaŋŋamba ate abantu ababi ani anaabasikayo, ate ani anaabajjayo. Si gwe obajjayo, toyina maanyi gaabyo. Nze ani yanzijayo? Saafunako namulokola ambuulira njiri. Ekyo kya serious. Katonda alina amaanyi g'okusinga bw'olowooza. Neekukutiriza mba tamiivu mb'onoobajjayo, tosobola bajjayo. Neekukutiriza mba malaya nti onoobajjayo, toyina maanyi. Amaanyi Yesu yagalina. Kamaffe ebazibwe. Katonda alina amaanyi okusinga gwe bw'olowooza. Oza Sawulo yagendanga okuyigganya ba Pawulo, ba Petero, ba Filipo nga babuulira enjiri, abuulizi b'enjiri. Bo tebaawuliranga Kristo. Sawulo yali tabiwulira. Naye yennyini bayinza okuba babimugambako nga bamutwa abatwala obbasi bamakomera. Nga bamugamba naye Sawulo, mazima Yesu akola bw'ati. Oza babimugambako n'ekiseera kyatuuka baamulemwa era Yesu yennyini yamwekwatirako. Waliwo Yesu bajja okwekwatirako n'engalo ye. Naye nga gwe amaanyi go tegasobola bajjayo. Tewasiba mu bantu bagenda kukyusa bulamu bwo bugirawo ddala busaanyaawo. Gye muli bwe mutyo.
era omusamizi ono era mukwano gwange era nja kugagolooza nti onoomukyusa ate mujja kwekanga babakyusizza bwe mutaave mu kwekiriranya bintu bwe bityo. Haleluya. Kola Katonda kyagambye. Oba bagamba oli munafu naye nga kyagambye. Nze njagala nnyo kola Katonda kyagambye. Oba oseka n'oseka naye nga ntambulidde mu Katonda, tutambula naye kyangamba kyenkola. Haleluya. Okusinga gwe ku magezi go. Amagezi go tegasobola kukyusa musamize, amagezi go tegasobola kukyusa malaaya. Era bw'aba agambye kisoboka naye batagambye tekisoboka. Kubanga tubeera naye, yatuwa amaanyi, yatuwa obusobozi. Haleluya. Era wanakigambye Kamaffe yabazibwe n'agamba muve wakati waabo mweyawule bw'ayogera Mukama, so temukomanga ku kintu ekitali kirongoofu. Kamaffe yabazibwe oba mu budde enjiri kiwedde, ekigambo kya Katonda kikola. Haleluya. Ekigambo kya Katonda kirina amaanyi. Nali awo ekabalagala nga mbuulira enjiri eya open air. Bino byaliwo serious. Byaliwo. Nga mbuulira enjiri, mbuulira ndi kalaamu ndi akakagende muyenga. Mbuulira. Jamu n'amala akwata. Jamu yakwata. Kati kwaliko omusajja nga wa boda aweesa omuyindi. Yalina mu ssaati ya kaperera nkijjukira bulungi. Nga mbuulira jamu yasiba abantu kumala kumpi ssaawa nnamba ne zituuka emmotoka ezimu ne zitukoonagana n'okoonagana naye nga mbuulira ekigambo kiggwere mu bantu. Enkeera mba ndi mu kyaki ebiseera ebyo nali nsabira ku Miracle Center. Gye nali nsabira ebiseera ebyo. Kati tuba tuli ku saavisi bwe tuti omuyindi oyo gwe nalabye ku boda nga mbuulira enjiri kino kyaliwo mu mazima gennyini. Yajja na mu ssaati ya kaperepere eya brown ngazze ng'alokose. Nakyewuunya nnyo era bayita abalokoka n'avaayo. Ye Katonda alina engeri gy'akwatamu abantu be. Era abo abantu bemulaba ababuulira enjiri open air tebanyoomebwa. Mulimu abalokoka nga tebamanyira bamanya. Nze kuba nalinga nkyebuuza nnyo ne ngamba naye bino bye tuleekaana abantu balokoka Mukama n'angamba nja kukolagako. Nze nange nali sikikkiriza naye okuva natandika okubuulira enjiri n'okwagala kwange kwonna. Kamaffe bazibwe omwoyo omutukuvu alina amaanyi okusinga bye tulowooza. Oyo yatuwa bw'akolera mu ffe, oyo atuwa obulamu, oyo atulungamya alina amaanyi okusinga amagezi go gwagamba nti nja kukyusa gundi n'okwata n'essente ezitasaanidde ez'obusamizi okwata zaali. Bassebo ne bannyabo twagale Kristo alina amaanyi okusinga bw'olowooza. Mukwano bo asabira mu bannabbi b'obulimba niwe yazika engoye ze. Kubanga ozze eno bakulabe nti wakyusiza. Beera mu lugoye olumu. Oli asabira bannabbi ba bulimba omukwano guli luddawo. Waliwo ebintu nti gundi neiba wange mubuuzizaako biwedde naye ate bino gugenda ebuziba. Abalungi abalokwe tuleme okwekkiriranya. Abantu abamu ne Katonda yanditusudde n'atwongerayo naye wekkiriranya n'ono bwe mutakwatagana mu nsi ey'omwoyo. Kamaffe bazibwe ne weesibirwa mu bwavu n'omwaka guli bwavu situla okukkiriza oba Katonda yamukuliraanya ayagala alabe Katonda wo ng'ate gwe omusukkulumyeko. Kamaffe bazibwe tuleme okwekkiriranya ab'emikwano n'ebintu bwe bitali bwe bityo. Tulina Katonda omunene afugira mu ffe, atudde mu ffe, ayagala otuyimusa, ayagala otukulaakulanya, ayagala okulaga ekitiibwa kye. Haleluya. Tugende kukola 18. Olwa 18 olwa 17 sirumazeeyo. Agambye olwa 17 akatundu B kiso temukomanga ku kitundu ky'ekitole. Tugende olwa 18 agambye nti era naabeeranga kitammwe gye muli nammwe munaabeeranga gye ndi ng'abaana ab'obulenzi n'abawala. Okiraba omwoyo oyo gwe yatuwa aludde mu ffe yatubeeza abalamu ye yeeyama. Tunaabeeranga baana be abawala n'ab'obulenzi era tuli baana ba Katonda. Oyo atuyisa abaana ba Katonda. Tuli baana ba Katonda. Olina kiwafuna ekyebbeeyi ekikugatta ku ggulu. Ffe twamala okulokoka tukyusibwa ddala kuba twategeera amazima nti Yesu yennyini atuula mu ffe. Bali abatakimanyi bakiyita kintu. Ekintu kyonna kyaŋŋambye toyita wano, ekintu kyaŋŋambye togenda wano naye nga ye Katonda omunene gwe balina.
ye tamanyi nti amulina n'amugattako eyirizi n'amugattako talasiimu kubanga tamumanyi. Niffe twebaza Mukama kubanga twamutegeera tagattirizibwako, yatuwa obulamu, yatuwa amaanyi. Haleluya. Mulokole kutegeera olwaliro nti oli wabbeeyi, tegeera olwaliro nti oli wanjawulo, teweekiranya na bintu bitagasa. Oli wanjawulo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Olwaliro weetegeere, leka kwenyooma. Tujja kusomerako datuuke ne ku sijja kulutuukako katugende ku lulala, katugendeko tubikuleko mu kyawandiikibwa ekirala, tugendeko mu Baleevi. Haleluya. Tukakase ti Katonda ali naffe kuva dda na dda. Baleevi essula eya 37 ndeko Baleevi 2:12 etimisi Baleevi 2:16 ey'olwekumi n'ebbiri n'ekkumi n'essatu. Katusomeye tulabe 2:16, 12, 13. Agambye nti era n'atambuliranga mu mmwe, n'abeeranga Katonda wammwe, nammwe munaabanga bantu bange. Era wayongera tukakaatiriza nti ali mu ffe, anaatambuliranga mu ffe, anaabeeranga Katonda waffe. Bassebo ne banyabo ffe tuli banjawulo. Amaziga g'obadde okaaba leero bikkulirwa nti Katonda atuula mu ggwe. Leero kkiriza nti oli wanjawulo kubanga bwe wekkiriranyamu maama ono yamala, maama ono gwe omusinza ekyomuwendo, gwe omanyi bw'asula, omanyi bw'asiiba. Kamaffe yeebaze, gwe olina ekyebbeeyi, weegomba ono alina kino naye teyeebaka, naye gwe alina Katonda omunene weebaka, ate ayagala okukolera ebirungi ebisinga ggwe naye tonnamutegeera, weegomba wansi. Omwegomba n'ogera n'omweyazikako kuwensi gwe weewolako, ate nga ffe tulina okuwola amawanga. Kamaffe yeebaziwe, abantu tubikkulirwe Katonda. Tulina ekyebbeeyi naye abalokole kitulemye okujjayo okutegeera. Obugumiikiriza bwaffe butono. Kamaffe yeebazibwe, tubeere n'okugumiikiriza mu kintu kye twafuna, tubeere n'okukkiriza ate n'okwagala Yesu. Haleluya. Kubanga omuntu oba omwagala okola kyayagala. Kamaffe yeebazibwe, naye bwe tumwagala tokikola. Naye bwe tunayagala Katonda ajja tukolera ebikulu n'ebyamaanyi. Amwagala agumiikiriza, amwagala akkakkana, amwagala amuwuliriza byayogera. Naye ne bwagambako ekintu towulira. Kamaffe yeebazibwe, naawe okyali mu bali ab'ensi. So nno kyaŋŋambye ekintu ekyebbeeyi kyoyita ekintu. Gamba Katonda ayogedde nange. Katonda waffe ayogera atudde mu ffe, yatuluŋŋamya n'agamba yitaano gwe n'opaalira eno. Ogenda okulaba ogudde mu battemu n'otandika naye Katonda taliyo, naye Katonda tali feya. Lwaki tali feya? Oyo akuwa obulamu, oyo atudde mu gwe, eyakkiriza ne muwanguliramu, n'akkiriza ne mufugiramu wamu. Gwe otegeera bya ggulu tokyategeera bya nsi, ate naawe n'okabira wamu n'abantu be yaleka ab'ensi. Kamaffe yeebazibwe, tetukyalinako abaana ba nsi abo tulina bawa mawulire ga buwanguzi ate nga bagalabako. Haleluya. Nga bagalabako. Tusomeko n'olw'ekkumi tulabe. N'agamba nti nze Mukama Katonda wammwe. Ezekieri 2:6 n'agamba nti nze Mukama Katonda wammwe eyabajja mu nsi ey'Emisiri muleme okuba abaddu baabwe. Ye Katonda waffe yatujjayo eri gye weegomba. Kamaffe yeebazibwe, ate tokyagala kubeera muddu weeri, kubanga bw'ogenda ne weeyazika mu Misiri olugoye oba muddu weeri, bw'ogenda n'omusaba omunnyo oba muddu weeri, bw'omubuulira ebikwata ku by'eggulu munnange omanyi nalokoka ne byayisubirwawo, obuulira mu Misiri ate abadde akwegomba kubanga alaba weebaka, wawona ebizimba, wawona kansa, ekyo n'akitegeera. Ate katulaba kino ekitono ennyo olw'okuba Mukama agambye genda obuulire enjiri, oyagala okulagaalaga engoye, leero nayambadde luno, oyagala okweragaalaga mu kyaki, n'ogenda ate n'omwewolako n'omweyazika. Wavaayo ate weegombayo engoye. Gumira mu Yesu, aliraba kusekerereko agulumiza erinnya lye. Nze omuntu bwe bansekerera mmanya nti Mukama agenda kungulumiza.
Haleluya. Kubanga sikivaako. Nasabirako awo omusajja ku ssaawa ya Queen. Namusabira serious. Ekyo nkyogera ekyamazima. Nababuulira enki nali mbuulira ababoda. Manyi bajerega nnyo omusajja ye nga tagenda opposite ebbwa ayina ebbwa ku kigere. Ebbwa nga lyagaana. Lyali limaze fuuka na kansa. Haleluya, nga lyagaana. Yambale nga teeki okufuna bakasitoma mpozi ng'oli azinabuukira mbuukire. Yabafunanga kiro era ng'abiroko nga yeebase ate yalina musiraamu. Era ne bwe njogerera mmanyi. Kati mune bwe natuuka abalokole ababoda ne batandika okunjerega mulokole musaba wuuyo. Nange nasirika ne maliriza enjiri yange bulungi ne ngenda ne tusaba naye. Mu kusaba naye nze we byakoma saamanya. Ne tubivaako stage neevaawo ne bagifuulafuula kati nga mwalaba baakolawo. Nemba ndi awaka nzija ku stage yange okulinnya taxi nzija mu kibuga. Omusajja n'ayimiriza boda. Nanga musumba ng'olowooza nkyamujjuke ne mugamba ngamba ki. Nze sirinnya boda era nze sirinnya boda sijja kulimba. Nangamba nedda wansabira. Tojjukira omusiraamu yalinga wali oguluku ng'alina mu ngatto yawona. Basebo ne bannyabo tulina Katonda omunene. Kamaffe bazibwe tozanyisa ky'olina. Bw'aba yaga nti anaabeeramu gwe agenda kukolera. Bw'aba yaga nti abeeramu gwe yatuwa obulamu. Kye weetaaga kyonna yakirina. Paata okwagala kwe kwagamba. Taluddeewo. Taluddeewo. Okulwawo si kye kikulu. Okulwawo akwongera buwangaazi. Kamaffe bazibwe. Okulwawo kwe togenda kufa mangu ekitegeeza. Naye agenda kukolera. Ne sitaani ajja n'akulimbalimba ojja kufa mangu. Tojja kaddiwa tojja kufumbirwa. Tolaba nti oluddewo ng'abadde omuwala n'ova mu kwagala kwa Katonda n'ofunayo boy. Kamaffe bazibwe. Mukwano gwange toweeraliikirira. Nkuzaamu amaanyi ti Katonda waffe atudde mu ggwe yeeyamye n'agamba n'abeeranga Katonda we era ye Katonda we naawe oli muntu we oli muntu wa Katonda oli mutukuvu wa Katonda toddamu kudda kweraliikirira teweegomba bano bantu bansi mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ab'emikwano Mukama abanjagalire Mukama abampeera omukisa. Oyinza okuba nga wandyagadde okulokoka. Nsabuddemu ebigambo bino gamba nti ayi Mukama nkwebaza kuba mpodde ekigambo kyo. Nange olwaleero Mukama mpa amaanyi nsobole okulokoka era nsazeewo okuleka ekibi nsobole okutambula nga bw'oyagala. Sonyiwa obutali butuukirivu bwange onnaaze n'omusaayi gwo era olwaleero njatula nti ndokose. Bw'obazeemu ebigambo ebyo Mukama abampeera omukisa. Taata nkwebaza olw'ekigambo ky'ompisizaamu kwebaza kubanga obadde mwesigwa. Omwoyo omutukuvu totuleka Mukama. Yongera Mukama Taata okutulungamya. Twongere ekisa ekyenjawulo Mukama tusobole okukutegeera tusobole okumanya Mukama kubanga tutegekedde amazima ti watuwa omwoyo omutukuvu atugatta naawe atubeeza abaana atubeeza mukwano gwo. Leka Mukama Taata ensi yonna esobole okukutegeera ti otudde muffe ofugira muffe era Mukama Taata tukusaba ekigambo ekyo kinywezebwe ku bulamu bwaffe ate tweyongere okukibikkulirwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye amiina. Mukama abampeera omukisa Mukama abanjagalire. Amanya mpitibwa Omusumba Lucy Mubiru okuva Glorious Church of Christ essumbibwa Bishop Isaac Kituuka ne Mama Prosituuka. Mukama abampeera omukisa abanjagalire amiina.